Onyo obubaka obugamba nti chicken anoonya nalina mukadde waabwe ndabye ate kati ono anoonyeza ki mwana gwe yagala fantastic komaawo anti kaduuka nkunoonya kino kye sigenda kulimba nkunoonya kale oyinza okwebuuza lwaki annoonya kakati lwaki annoonya aŋŋamba ki anti kaduuka oyina ebimwa waaw oyina ebimwa omanyi oyina ebimwa nze bwe ntunuulira ebimwa byo oyina ebimwa ebiri juice kugamba ebyo ebimwa ebiriko oil kugamba oyina ebimwa ebirungi oyina ebiiso kugamba nze nkubamu akafaananyi ebyo ebimwa wemba mbirya mbanga ali ekipooli anti kaduuka ebyo ebimwa kugamba gyewakulira tewali basezi ati kati oh my god oyina ebimwa ebimwa the lips ziringa mu kilo 2 but they're so juicy and quenchy, you know, the taste, the hula baloo kugamba oh my god onzita njagala okumanya nina kusangawa mukwano ojja kunkubirako ku yo business number tulabe baana mu omwaka guno Mukama ondaze amaanyi ne bwe mba sivumye mbeera ku for you page. I just thank you God.